Omwami ono yali mwogezi we NRM. Wabula nze wanjubiriza emboozi ebbanga lyayogerera NRM liwera emyaka 2. Naye bw'avudde bwe yakuva yalangira nti abivuddeko yakyusa ebigambo bye n'atandika ye okwogera kyayita amazima. N'amazima galaka gamuzaalidde obuzibu kubanga bwanyumiriza emboozi gye bamunyumiriza abantu awamu nga abamu beesoma mpulidde nga nange ntiddemu ne mbuuza bw'aba kale byayogerako nga bya bulimba lwaki tebamusiba okwogera kale buli bw'abyayogera nga kale bituufu lwaki tebabikolako. Kati nkugiremu katono bwe nti ne wajja abasajja babadde basatu sabategedde nti bangobera n'okungoberera wabula mbeekanze bantukwako bwe bati nakunjoola sayetegereza na feesi yaani nakunteeka wansi kuntuga muno mwonna mpulira bubbi ne bantugira ddala ne mpulira nga sisobola nakukuba nduulu. Bano batuga muno bano bankutte n'emikono n'ebirala bega nti akasajja kano akali akeeni alemu akasajja kafe katandise okulabisa ennyo abantu kwogera nnyo ebintu ebitali birungi tusobola okumukwata netumutuga ne tumuteeka waggulu mu muti oba awantu wonna nebukyakkuma ky'abantu ne bagamba akasajja kabadde n'ebizibu kayeetuze era ekyo ekibuuzi kitambula bulungi nnyo omuntu tayinza nakitegeera nti waliwo abakakozeeko obulabe joje ne babingamba ne mbagamba nze oba ayagala okunzitanzite byenjogera mbyogera nga ntegeera ate tuba tunenya gavumenti olumu n'aba opposition okubeerawo kye bayita opposition ebeewulira gavumenti oba abantu abakulembeze bonna okubaako bye batereeza nti kubanga kino kijja kusigala ne mu likodi ne bwe munaaba munzise abanjagaliza okunzita kisigala mu likodi. Omuntu wakutunuulira talabako wadde ekisaggo tayinza kikiriza nawe bulumi buli mu mimiro muno misuwa gino gyonna baaginyize nnyo muno kubanga nnyo omuvubuka ndowooza yabadde ye n'amaanyi ennyo kutuga nnyo kwanatuuse gaapulira mu mbeera eyo bwetyo so ne mukama mulungi Daddy's half cakes ne chapati ez'omulembe tuzijja ku Shaba Crunchy Daddies and Cakes. Shaba Crunchy Daddies and Cakes bano basangibwa mu Bende mu Kibaati opposite ne wali transformer nga wakayisa ewali container ku kizimbe ekipya kya Danise Chanzi Estate. Kati gwe omuzadde agenda okukyalira omwana ku viddi weekwate aba Shaba Crunchy Daddies and Cakes omwana omutwalire tulya Daddies. Shaba Crunchy Daddies and Cakes bibatunda biri ku mutindo gwa nsi yonna era nga bw'obeekwata ne bw'oba wuwo babikutuusaako anti bakolera delivery. Kati gwe omuzadde omwana adde ku ssomero osobola okumusibirira tulya Daddies olwo nno ne yeeyagala bakubireko okumanya ebisingawo ku noti 7 noti 4 332 200 ne noti 786 766 666. Shaba Crunchy Daddies and Cakes, tested and trusted. Tubanirizaako basebo ne bannyabo mwenna olwaleero tetuze na mawulire malungi. Omwami gwe tutera okubeera naye ono gw'olaba wano yagudde mu batemu ekiro. Abatemu bano teri amanyi kigendererwa kyabwe kyabadde kigendererwa ki, wabula bwankubidde essimu ku makya nga bukya neewunyiza ekintu kibadde kimu nti omuntu gwe nabadde naye bubadde bugenda ku kyanga baŋŋamba nti yafudde. Waali wano tali fayini agendako mu ddwaliro yasoose n'afuna ku first aid addako mu ddwaliro emimiro baaginyize. Omwami ono yali mwogezi we NRM wabula nze wanjubiriza emboozi nenjagala omugamba omanyi nti wadde oli mulwadde jangu tunyumize eddakiika 10 bino ebintu ebimu tubirekewo nga biri on record. Ebbanga lyayogerera NRM liwera emyaka 2 naye bw'avudde bwe yakuva yalangira nti abivuddeko yakyusa ebigambo bye n'atandika ye okwogera kyayita amazima. N'amazima galaka gamuzaalidde obuzibu kubanga bwanyumiriza emboozi gye bamunyumiriza abantu awamu nga abamu beesoma mpulidde nga nange ntiddemu ne mbuuza bw'aba kale byayogerako nga bya bulimba lwaki tebamusiba okwogera kale buli bw'abyayogera nga kale bituufu lwaki tebabikolako.
okusinga okumuyiribya n'okumukijjanya okutuuka okwagala okutwala obulamu bwe. Banniza akabali ku YouTube mwenna, abali ku Facebook ne TikTok. Omukulu Ssemmango, nga walabye n'ebizibu. Embeera teyabadde nnungi jjo. Nalabye ndi musajja wa Arsenal. Kati nalabye omupiira ssaawa zibadde nga 4:5 kwatandise 5 ogwa manisite gwabadde gwa ssaawa 3 bwe gwawedde n'engenda okulira kisingamuko ninde omupiira gwange gwa Arsenal. Era nga nakava omugundi nasanze Mwami Didani mubangizi ono bwekola South nga kyama ku ssimu nakuba we nagulabidde. Ne tunyumyamu awo katono nnyo ne tusaagamu, era ndowooza adajja kwewuunya nnyo musajja gwo we yasiŋŋanye nga tamulabanga nako olunaku lumu n'abanga agenze. Yabadde ne Joshua n'abantu abalala ab'ekitenga. Kati ku ssaawa 5 omupiira bwe gutandise nagulabidde ku Wamwami Kayanja kulidda mu Nkanaga kubanga mbeera mu Nkanaga. Kakati omupiira bwe guwedde ssaawa 7 kwegendako kuwayiwaawo nfunewoko ku chips. Kati bwe ŋŋambye omuntu okunkolakaawo ku chips neŋŋamba nno lekansooka enfulumeko mu kikuubo wano ku kasimu. Waliwo ebikuubo ebyo biyitamu abamanyi Kirabo Hope odde mu kikuubo ekyambuka Walukoma. Kati nkugiremu katono bwe nti ne wajja abasajja babadde 3. Saabategedde nti bangoberera n'okungoberera, wabula mbeekanze bantukako bwe bati. Nakunjoola sayetegereza na feesi yaani nakunteeka wansi kuntuga muno mwonna mpulira bubbi ne bantugira ddala ne mpulira nga sisobola nakukuba nduulu. Bano batuga muno bano bankutte n'emikono n'ebirala. Kati ekyantaasizza nalabye okudduka nga bagenda naye ng'ekintaasa waabaddeyo kumbajja nga yajja buzi, era naye namudduse buddusi nga ndowooza oba oli awo oba beebamu naye nakirayo oluvannyuma nti yabadde avaayo buveeri. Era nazeyo bweti waliwo abavubuka ababeera awo batundirawo ebuntuntu biki ebyo ne bagaba nanga abasajja babadde banzita mu kikuubo awo ne beewuunya nnyo kuba nayiseewo nga bandaba n'okgenda wali nga bandaba ne mbagamba abasajja babadde banzise naye nga akasimu bakatutte. Ekirungi ekyanyambye saatambudde na simu nnene, nabadde n'akasimu akatono ke baatutte, nabadde mu sokisi muno ntaddemu 1.5 nga bwemanya ebyekiro otambula olumu era weekengera osobola okufuna abantu banazigwa. Naye natidde nti abantu baffe ndowooza baweddemu obuntu bulamu bwe butaba bwavu. Abantu okuba nti oluusi betwogerako bye balina okukola mu byobufuzi nti oba oli awo babitwalanga be basuuza omulimu. Nabadde mu nnaku 2 nali n'omusajja bamuyita George Ekigato bye bamukazaako naye nga ye George Sento nga tuli wa Kayanja ngene ne Musa Kaboggozo ono wa Bukedde byenjogera ne musajja mukulu n'omulala yali era Kayanja. Naŋŋamba tinyina we nabadde ntudde ku totaawo aliwo abasajja banyumya baga nti akasajja kano akali akeeni alemu akasajja kafe ti katandise okulabisa ennyo abantu kwogera nnyo ebintu ebitali birungi ti naye kano omanyi kye tuyinza okulowooza kati okukola omuntu asobola okufa nga tategedde tusobola okumukwata netumutuga netumuteeka waggulu mu muti oba awantu wonna nebukya ku makya abantu ne bagamba akasajja kabadde n'ebizibu kayeetuze era ekyo ekibuuzi kitambula bulungi nnyo omuntu tayinza nakitegeera nti waliwo abakakozeeko obulabe. Joje ne babingamba naye mbagamba nze oba ayagala okunzitanzite byenjogera mbyogera nga ntegeera ate tuba tunenya gavumenti olumu n'aba opposition okubeerawo kye bayita opposition ebe ebulira gavumenti oba abantu abakulembeze bonna okubaako bye batereeza konzo obwekyo ti muganda waffe abasajja bayinza okukola ekizibu ekyenewuunyiza
nalowoozezo babayaaye babadde baagala ekyo naye tebankuteeti gundi tuwe ssente wala kukwata muntu kuteeka kukutugaba nokukwata mikono nga teweekyusa enduulu tokuba ntegedde bulungi oba oli awo singa omuntu teyazze singa ndi mukalu agakatonda mu ggulu lwa bintu bya kisiru naye bwe tuba tutuuse wano abantu abamu bwe baba nga abamu tulowooleza kutukola ebyo olumu nga abantu olusi baze mu kulembeze nga balowooza butakola butaboogerako ng'aboogerako twetaaga kukolebwa bwe tutyo eggwanga lino terisobola kuggwawo nga buli omu mukolomu era abantu bajja kusigalawo n'abajjwa n'abazzukulu bajja kujja abantu abamu nammwe ate wano eggwanga mulireke oba ebifo bimuliko mubireke bwe wazze engulu nga badduse yes tewagezezaako nakumagamaga nti oba bakutte wano kubanga bakuterya mu nzikiza nga nze nyina kwetaasa kuddamu waliwo evudde mu bantu ontegedde bulungi nga kyenyina okukola era bwe navuddewo nadduse buterevu nengenda ku poliisi wali eyawo kwayuwe ne bampa gundi eno reference waguddewo musango yes nti eyo embeera obadde toyinza gigumiikiriza nti robali yes known by face tobamanyi kugamye bangudde ko bugukiyifuyifu nakunteeka ku ttaka kitegedde so nolwekyo abantu baffe nze ndowooza ate nze mbadde manyi ku poliisi tewagenze nedda ni musajja ategeera obulungi ekyo kyolina okusooka okukola mu byonna kuba ekisooka simu yange yabuze eri mu layini basobola ogikozesa mu bumenyi bw'amateeka kitegedde n'ebirala bisobola okugiraawo nsobola okufa kuba sewulira bulungi nga bwegamba muno mwonna banyize nnyo nga bwowulira munda era bwe mba mmira mulye mpulira nga embeera nti mbi nnyo eddoboozi oliwulira nga lyakyuse etegedde ebadde embeera kati toyinza kukireka bwotyo naggalaale ekirala nti lwaki ekyo nakikoze ekirala mbeera ne namba za mikwano gyange mu mutwe birinakubidde era saasuze waka nyina wenakute ne ŋŋamba nno sobola gendako oyinza okubeera wano nga bakutaasize wano ate abantu nga bakulumbye waka kitegedde naye nga ekyo kyenabadde nyina okusooka okukola nti kubanga kino kijja kusigala ne mu likodi ne bwe munaaba munzise abanjagaliza okunzita kisigala mu likodi ekirala ntegedde era gye nabadde njagala okyogerako ku mpewo nga bwe naakyogera bajja ono ali mu kwenyumya bitya omutima negwa ekyo kireke baleka oli bye byagala na bibooziboozi ne munnange katonda bambi akyanjagala era abantu oyinza okuba byenjogera ng'abangi bambi balaba byetwogerako gavumenti neyeetereeza ng'oluusi bye bituufu naye abamu ababiraba abatono nga babirabanga ebibi olumu batupulaningira birala kifo kyokulowooza nti leka nkole kino nkole kiri kitereere kituufu kino kiboogera abantu batupulaningira birala naye katonda bw'aba tannasalawo genda era tekisoboka omuntu atatonda muntu kizibu okufa omuntu wakutunuulira talabako wadde ekisaggo tayinza kikiriza nawe bulumi buli mu mimiro muno misuwa gino gyonna baginyize nnyo muno kubanga nnyo omuvubuka ndowooza yabadde ye n'amaanyi ennyo kutuga kwanatuuse gaapulira mu mbeera eyo bwetyo so ne mukama mulungi kubanga nange simanyi katonda gye yagize kuba ebyo ebikubo saawa ezo saawa 7 ezo munnanga abantu kuba batundiramu emmere eno bateekamu engoye obimanyi bizimbe bulungi nnyo si bikubo kuba ebyettaka ekyekikubo wikiti naye babadde abo bonna bannyuse ng'omuntu bwogamba ti ndeka nkwata akasimu kano nve wano mu bantu ewali ebeeragaana nga bwomanyi nzire wano ate ngaekyo tusuubirayo na muyaayi nakye naye mukama atera bakatonda bw'ataasa nti noono yavudde eno ayite mu kikuubo ekyo kekiringa akeedi nga bwomanyi adde ate ye kwayo wali mukama nantaasizaawo bano ne beekanga ne badduka nga badda gyava kati nze olw'okuba nvudde ku ttaka nga sirowooza nti bano bavuddewo lwakuba oli ate bwe mulengedde naye ne bwekanze ate nenzirukanga nange nzira eri kuki kwayiwe naye nga si
sibirungi emitima egyo bwe gityo Mukama Katonda waba yagadde nja kubufuna oba nja kubategeera Mukama ono tali yanguzi nja kubategeera ninga kyandibadde abantu bandibadde balowooza ku bintu bye boogedde Museveni tumwogerako nnyo n'abalala tubogerako nnyo naye weewuunye Museveni ayinza obutakupulaningira akuleraanye n'akupulaningira n'oyogera ku MP ye n'awulirira ddala ng'atayagala oveewo kubanga omugambye kino tekikoleddwa kiri tekikoleddwa ndyali waayo abantu olwaki tobateesereza ekitundu kyo kibi tulina ebitundu mwe tuva ffe tulina obbagambako bwe tuba tetubagambyeko olwaleero ebintu ebimu mu ggwanga wano bikoleddwa lwakuba nti abantu abamu ffe tubyogeddeko nga si b'MP nga si bakyemani 5 si bakansalas kitegedde nti walabye embeera ebadde ekyankwana ng'omuntu ekifo ky'okulowooza ku muntu gye nvudde nti bannange ewaffe ekizibu kino kya kintu gundi n'ewaffe ekizibu kino kya kintu gundi bayeekunze kukuŋŋaana nti solokadde nga balaba bwe ye isu kivalaba ne Museveni abamu teyabazzeemu kiki ti ekyo kye twetaaga abalala mu ne bakuŋŋaana kiki tuwe t-shirt twambale abantu nga 5 tutongoze n'okutongoza nti solokadde ngolaba ye isu be bakulembeze abalondebwa abantu ng'ebyo kye balina okuwuga kati nga bw'oyogera ekyo abantu ate bo bawulira ndowooza abatono bo bakiwulira bubi saate abangi nga kye baagala kati nze badde ntwala ekyankwaze nengenda nga ndi ku kyasolokadde nga kyekiri ku mutima ku muntu gwenkiikirira nga bamugoba ku ttaka ku muntu gwenkiikirira nga akatale k'ebirime kabi ku muntu gwenkiikirira nga amakubo mabi ng'amalwaliro temuli ddagala ng'ebyensoma bibaaya emisaala gy'abantu giri wansi nnyo amafuta gali waggulu nnyo badde nsobola kukola ebyo tujja byogera Mukama wanaatuyitira wajja tuyitira ffe nze Ssemmango sirina buzibu ayagala okunzita wendi sijja kudduka genda Kenya sijja genda mu America sijja genda wa nja kusigala nga njogera ekituufu nga kyekituufu anzita akole ki anzite siyinza kukityamu ku myaka gye nnyina sijja kukityamu kubanga ne mwami Museveni bwe yali ajja mu lutalo waliwo abaafa yanunula eggwanga naffe bwe kiba nga kyetaagisa kututtamu abakulembeze oba abantu ababi mujja kututta naye eggwanga lino mujja kuba temulisse naye omuntu bwakulaba nga wali mwogezi w'NRM ng'oyogera ebigambo bino teweefumitirizamu nti anambuuza bulijjo mbadde ndabawo ensi tutandika nayo ne tutambula naye bw'oba otambula ne munno nga mukwano gwo bwe baga nti waaye mukwano gwo atandise okubeera n'emize emibi omugezi omuvaako n'abantu n'obabulira nti abanti gundi oyo nawekana naye era tabalimba yensobola lwaki obadde olaba mu mawulire oba wantu wonna ng'abantu balanga nti bannange tubadde tukola n'omuntu gundi mu kampuni temuddamu kukolagana naye ku lwa kampuni yaffe ffe tetukyali naye wabaawo ensobi toyinza kulaba ku makya ne bwamba mukazi nga bakwanaganya n'omusajja batandikira mu mukwano ne batambula n'omu bw'atandika okulaba nga munne ebigwendererwa byalowooza nga bibandibadde batambula ng'agamba wa twagambye tutambule nga twanguwa ate gwe toyanguwa basudde kye yagamba nti omuntu wakugamba nga mbono twanguwe pima sipiidi gy'akozesa naawe gyogera so n'olwekyo eno eggwanga ensi ejja kukyuka n'abantu tukyuke naye ffe tetulina buzibu ku bye twogera okujjako mmwe abatono ababiraba bwe mutyo ate ne mubeera n'emitima egyenge emibi kitegedde mulina abaana tulina abaana so bwe mulowooza nti ensi yammwe abasinga obungi tugiryako makolero tujja girekawo wali tujja girekawo wano waliwo bajjajjaffe bangi edda baafa dda n'abalala baddako n'abalala n'emikwano gyaffe olwaleero abali wali gimu weeri n'endala weeri n'abaliddako neggwanga lyakafugibwa aba pulezidenti 9 so tekitegeeza nti kati oluusi ow'omwenda kwe linaakoma asobola okuvaako lyaliwo nga ne beemupi tebaliiwo ku mulembe gwa Amini
mini nafuga gwanga nga tewali bempi ate nakola so yeyembera muganda wange je natuusemu kale ebintu bwe bityo we byabadde omukulu Ssemanga akuyitiddemu tetwaze kukola programu n'emu wala bwe yaŋŋambye ne mugamba jangu tukoleyo ka programu kasigalewo munnange ate wamu naye abaagala okutta atalinze tetumanyidde bakwagala tetumanyidde naye nze ndowooza fe abamu ku ffe tetukyatambulira mu kutya lwa nsonga okufa kuba kufa bangi abagezezaako okufa ne bigaana naye wabula okutya we kuli buli ate gwe bafuna gwe banyigiriza nti yayogedde aleka atendesa abalala bayikyuli bafudde bangi abazi bafa sagala menye bantu nzijukwiza emitima gy'abantu baabwe ne bawulira ennaku ate ne munaye tewali kyali kiganye kutambula oba teri kyesiba mbu kati oli yafudde ng'ayogera ku kyamalwaliro kati tukivuddeko kisaala kikyagenda maaso so tekiba kya bugunjufu ate kunyigiriza mu ngeri ya kutta kuba option ziba nnyingi so endowooza kyandibadde kirungi nnyo okulowooza nga tulowoozaako ku Uganda y'enkya kuba munaye kuno wano tukyaliwo naye tuba tuvudde Uganda ekyaliwo emyaka tetumanyi gina gyegenda vaawo paka enkomerero ngezze mbasibulidde wano